Kakati tuba tuli awo ezireta ana kakati muzeeyi abeera mu kisenge kye ng'abaana bali bweru bazannya kati anko Katonda aba asinziira mu ggulu bw'ati ku ddinisa n'abikula Yesu bani abali awo ko Yesu kantunuleyo n'atula Daddy bana ba Rosias Beba TV abakyusa mutuli ku channel kye bizinesi yokunsi wamana agamba ne ku TV kwebali nti yeteekako saako soloti nassaako lulimba lwange ddala nga malayika zireeta kopi ono babanda no waggulu neri bamwozezza naye tuli bakyakina tuli mu kyakina naye kati kambuuze Katonda yakolanga ddi kuba kitaffe abakwatanga Ebbayibuli bwe bati nga bali mu magandula ne bajja ne basabisa ne batambula ne bagenda yakolanga atya wakati kyaliko kipya kimutabuseeko naye byalaba bipyagamu bano nze nabatona bino saabibagamba ekika naye nga kale mugamba mutya amakya g'olunaku olwaleka nsubire nti muli bulungi ayo na gye musinzire okubanga temulaba telefoni